nga bwe mulaba buli omu ali ku bunkenke kati tewakyaliwo boosi ne bwe muyita babboosi nabo batambula batya. Kati kye tulina okukola ng'eggwanga kwe kuddira ebitongole by'okwerinda byongera ku ssente. Abasajja abo boolaba ab'ebyokwerinda basula bubi balya bubi bafuna obusente butono ng'ate balaba abantu abatono ennyo bafuna ssente nnyingi. Kati ow'ebyokwerinda yo murisikinga, they are risking their lives to protect us. So welfare yaabwe erina otunulwamu. Kinuma nnyo okulaba nti abapoliisi n'amasannyalaze bagabasalako. Ne abapoliisi ne bamala emyezi 3 nga balakisi terina masannyalaze nga beeyiya bweyiya. So nsuubira nti wano ate ffe twalibadde tugendawo batuli basajja. Naye olw'okuba nti naffe twaba delegatinga nti balina okutuyamba, twalibadde tubayamba ne tubongerako kawelofeya kaabwe ne kaba kalungi. Kaakati olwaleero yadde nze ndi mubaka palamenti ntambula ntya mu house. Ow'amagye, owa poliisi, owaki alina okurisikinga nkuume. Why can't we give them good welfare? Okulaba nti at least nabo babakola emirimu gyabwe baba motivated. So eno embeera ekyaliwo kubanga omutujju tapimibwa budde. Omutujju tapimibwa biro. Kati naye bano ensobi gye bakoze ate ba over concentrate nze wano kati omutujju bwakuba eri ebbali. Amaanyi gonna bagatadde wano toyingiza mmotoka tokola kya eri ebbali ate yo banegerekitinzeeyo. Omuntu wa bulijjo talina kyakkola, omutujju tosobola kubaako nakyomukola. Is unpredictable. Omutujju alinga weather. Kati olaba omusana gwaka naye ogenda okwekanga ng'enkuba ezza emisinde kyotetegedde. So abantu ba bulijjo kye balina okukola balina okuba vigilant. Okwekengera buli muntu. Kati tulina institutions nga bw'olaba Makerere University eriko obukubo nga 40 obuyingira naye bano badidde ku main gate bayewoka abasirikale bali ku main gate emiwaatwa emirala gyonna giri very open. So ene enkola eriwe eyongera okutulaga nti n'abasirikale ba poliisi abasirikale b'amagye abali mu by'okwerinda nabo tubawe ku welfare etegerekeko. Olwaleero ne bwenfuna milioni 3 oba 25 oba milioni 2 ng'alini charge of security tali motivated yensonga lwaki olaba bino bikola ki bibaawo. Naye ng'ate era kye twongera n'okugamba abantu baffe aba bulijjo kwe kwongera okulaba nti buli omu yeekengera munne. Bw'olaba kyotategeera bulungi kiripootinge mu by'okwerinda. Naye nga gy'olipotinga ali motivated. Tunuulira feesi z'abasajja abo abali ku investigation. Bonna obalaba they are not well. Bakulaga nti nabo they are lacking something. Why don't you motivate them such that they can do their work better? Si eri awo enzibu ennyo nga bwe gwabadde olunaku olwajjo. Twagala obbategeeza nti n'essaawa yonna enguudo zino zonna oluli luno olwa Buganda Road n'eri ku Parliamentary Avenue zijja bba ziggulwa essaawa yonna naddala ku ssaawa nga 8. Abanoonyereza abakugu bamaze okukola ogwabwe era ng'ekiddako kyakuba nti nno bajja ebisigalidde ku bintu ebyayonooneddwa omuli emmotoka amapiki agakozeseddwa abatujju abo n'ebirala okubijja mu kkubo. KCCA esobola okuba nti neerongoosa awonoonese then tufune embwa zaffe zisobola okuba nti no ziyitamu kakasa nti no tewali buzibu bwonna abantu basobola okuba nga bakozesa oluguudo. Naye embeera nga bweri ekyali nzikakkamu tukyagezaako okulaba nti nno tukwasaganya buli kimu omuli okunoonyereza okulaba nti nno abafudde ab'eŋŋanda zaabwe batwala emirambo era nga amannya gaabwe gasobodde okuba nti no gategeerekeka nga tutuusa okusaasira kwaffe eri ab'eŋŋanda zaabwe naye nga okunoonyereza okukyagenda mu maaso nga tujja bba tubawa ebisingako kuwa we tutuuse mu kunoonyereza essaawa ezitali zaawala nnyo. Si eri awo enzibu ennyo nga bwe gwabadde olunaku olwajjo. Twagala obbategeeza nti n'essaawa yonna
enguudo zino zonna oluli luno olwa Buganda Road n'eri ku Parliamentary Avenue zijja bba ziggulwa essaawa yonna naddala ku ssaawa nga 8. Abanoonyereza abakugu bamaze okukola ogwabwe era ng'ekiddako kyakuba nti nno bajja ebisigalidde ku bintu ebyayonooneddwa omuli emmotoka amapiki agakozeseddwa abatujju abo n'ebirabo. Webale kulaba KKTV Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Thank you for subscribing to KKTV. Webale kulaba KKTV Uganda. Webale kulaba KKTV Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching KKTV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, wasalawo nti kati beera mulamu ngobeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ngobeera mufu. Mr. Update Kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching KKTV. Webale kulaba KKTV Uganda. The inspiration. Yo, One Love Beach.